musiwo kubanayo ng'owulya ng'owunya waliwo akulabanga bayi kabali banoonya ssente bayi tebagala teekamu bakazi ssente bagala kanyofunire kano kagira katutambuza ndowooza alina ekiseera kye buli kiseera kibamu abantu bakwagala kibamu abantu bakwagala buli wotuuka kati ate wali otenga otujja otuuka nga twabano twali bato nnyo ate kati batwakikola kyawe okyuse ng'okuze so tell me about COVID. Byali bitya? COVID abantu abasinga obungi yabanyika naye tuyinza obutoogerera abantu COVID yatunyika nomwe sabalaba nga mutusaba emmere naye mugaba naye ekiri mubi mu lutaasi era tusobola kutuukawo mukokona bammama tusobola kutuukawo nteeka naye nga twali twagezaako okuyiiya nga tetunaba gena mu COVID. So mukama yatuyamba nga waliwo kyetwali tutaddewo oba kikalu kasente ketwali tukoze before COVID nga tanabakuko. That's why twabonyabonya nnyo binako ebyo tujja kusaba naye maye mugenda kwera ku mpewo ffe tulina mission for every year. Every year has a mission. Tuba n'ekintu ekyo kitululire that year. So omwaka we gujja tuba ready for that year. Tebitugwako abruptly. naye ekyo zamwali mumanyi nti COVID ajja. No, of course wabeerayo ennaku embi. Otegeera singa nogenda ku ssente otakola. Waba ennaku embi. Waba zayitirira ku luno naye nga buli B2C webetandika omwaka ebirandi plan tumanyi tunakola tunakola kibi naye of course si nti buli muntu oba omugamba kulaniabaiyo and mukama nakuyamba nogituukiriza oba wabanga waliwo akasigaddeyo kakola Tell us about your high school sweethearts. Nandike wani. tolabanga oli akuliwala Nandika nawe. Naye mu high school nayina ojjukira bulungi oba tojjukira nze high school kyenzijukira kimu nayina naye nga ndi ku bandi wagon effect abanga ku bandi wagon sa tewabeerangawo nnyo nsonga lwaki nina kati ngaliwo aba datinga nga nange ndetinga bwakyawa nga nange nkyawa oli waba mukyawa omugamba otya tewali kunyonyola naye ebiseera birabo nze sijja kulinga relationship natandika zitegeera nti zirina amakulu ndowooza after senior 6 ate era after high school try to be our friends babingaasirisa omanyi nze onzijukira obulamu obwo ekyamazima obulamu obwo bwansongowamu nti bwe nabeereranga nokangeze ninawo girlfriend ku ssomero we twabeeranga alikagoni nsobola okukabuukamu we twabeeranga tubadde basita kuva mu ssomero ate tubadde basita tubadde B2C Christian Secondary School tubadde basita kati kwegamba nti ebintu ebyo tebyatubonyabonyanga nnyo ebyabakyala omanyi twabeeranga ne gundi waliwo gundi baali bagita DH nga bwetukola ki bwetubeerera n'omuziki omuziki ogwo naye wabeerangawo ennaku ng'olunaku olwa Saturday
omanyi olunaku olwo twali twambalanga nnyo orange and black. Kati orange and black ng'abantu basuubira ekipya buli Saturday. Bagamba bano bagenda kujja bambadde ki kyokka it is a normal day. Now, how about lunaku nga waliyo akadanke ku ssomero? Era ng'ekintu kye basinga okutumanya ku bannaayo babeerayo kati beesuze kulaba ki kye tugenda kwambala. Tuzukira zibomba jaketi. Bomba jaketi waberanga obuzimbe obulina kati omusalamukwawo nga bulina omukka. Kati nga nkuzayo ku ky'omukyala nga ebintu by'abakyala ebyo mukiba nti oli wakabi ku ssomero. Balina okujja ne bakubeezaawo ng'omuntu owakabi. Nefe tulina ba girlfriend bangi. I can imagine the fighting situation. Baba running up for right. Bali bagenda tukubako. You're playing them. No, kakunyumize ka story. Twagendanga waliko officers mess. Crested angaje twine nga kisawe kati byemizanyo tulikola ku officers mess. Atwali senior 3. Senior 3 awo kati nga abawala betwogera nabe nnyo mu senior 4. Kati ate nga omu Edgar omulalo gali ani naye nga balungi nnyo. Jukira mubali bamutwalira amaani. Kati kati olwa Bobby yatuli class above. So story yange esinga ya high school. Because kati bino bya class mbera mwenna biki Bobby mulaba ku break. Biki. Najazimba. Kati mubali bagenda tukuba. Aba batwogeranga nabo nnyo. Ate nga bakasa abagulu. Kati nga balina wa boyfriend mu classes abagulu. Sawa nga basetinze olugwe. Nga abana tebakyandoza tebakyaba boyfriend balagulu. Nenga tiwaliwo nsonga. You were just friends. Sijjukira nti waliwo ensonga. Tewalingawo. Nenga bali balowooza ffe tuli baka kumbe. Tebaliko. Your first kiss, baba mulabika mwali baka. Ebintu ebyo nno bambi ekyamazima nze ngaza omuntu nali sibimanyi twala akaseera ebyaddala watandika myaka emeka ku kiisi haga ati nno kanyikaye omuntu gwenzijukira sigenda kumwogera naye nzijukira nze okutandika okukiisinga omuntu ndoza yali senior 6 naye nga ku ssomero bamanye bo bannange baga jukira nga tuli basitae bagamba nalina koko girlfriend yajja nankyalira amanyi n'ebintu by'okukyala kuno yajja nankyalira ewaka nenga nebuuza ngenda kumutwala wa kati weyajja oyankubira essimu nangamba nzija kukulabako bambi okimanyi omuwala yankyawa kwolwo ati bwe namuleeta nga sina gye mutwala nga sina gye mutwala kyetulina gye tulaga nga omuntu wanajja nagamba kati ntuuse kati mukutuuka waati ekikufu kiri ntanya kyayagala tewaliwo kati ate naye alowooza ndoza tugenda baako we tugenda tukole ki kyetuseeko nagamba ano fala kati tegamba mbu yankyawa mbu agende yasigala yeebuuza ng'agamba naye nze alina ekikyamu oba because embeera yonna eyo girlfriend ne boyfriend abawala baleka bonooneka mangu okusingako ku balenzi okusinziira ku experience yange. naye nedda ekyokwononeka otandibadde awo nze kyendowooza ffe enkula yaffe yasinga
okubanga tuli guided the way we were brought up. Engeri gye twakulamu waka twali nnyo ba church. You know the born again Christian? Yes, kati nga tuba nnyo mu church, tuba nnyo mu fellowship Sunday, Saturday. I think I came back to church because I remember B2C yasooka yimba gospel. Oh. Yeah. Nga tulima mu church okitegedde. Era mwine erinya B2C oba B2C. Wow. Okitegedde. Kati ng'ebintu ebyo biri forbidden. I know. Sobola kugamba Julio nti waliwo atayisawo buyisa bumwa. Nedda kati nzika nkubuulire. Waliwo yampeereza message. Girlfriend. Akagenda nakulaba. Nangamba leero. Kigwa. Leero genda kunkisi. Kigwa leero. Nakingamba. Omutima gwange. Natya. Olwashodda ku TV n'olaba firimu. Ate kati bira musitali kagezi munnyo mugamba kiri kitya. Nangamba tangu waka yali abeera. Ne mugamba yino message girabe bangambye leero. Kigwa. Kigwa leero. Bana natya. Natya. What? So how did you compose yourself? Or postponing? Alabika yakuyigiriza. Ebintu ebisinga byendabye tubyeyigiriza nnyo kubanga nze sina n'omuyaŋŋama nti bakiisinga we bati naye olunaku lwe natandika okukiisinga bwe nakitwalawo ekyo tukebyo ebiseera oli omwana yasooka yali ajja yajja ne muto we ng'amusitudde kwebuzaabuza omanyi nga bino ogamba nti ofulumemuko yalina n'omuto we ng'amusitudde bayinza okubuuza. So did you go for what? Yeah, I did. And how was it? I don't remember the experience, to be honest. Anyway, you are nervous. I understand. How was it? My first experience, there was Was it nice? it wasn't nice. Ebintu ebyasooka era nagamba nali mpuliranga obubuuzi ndowooza tetwali exposed that much okubanga nti omanya kino kiri kati nga nogamba nti by then science go on this smartphone sisobola ku TV nandidabidde ku TV naye okitegera naye nga tokola ki nga tolina ngeri gyosobola bimanya kati ng'obiwulira mubamu okwekuba amannyo anti bibaamu mu ntandikwa ati oba tomanyi nolino noogoba naye era naye aba talina kyamanyi ekiryawo okitegeera so nze ekyange tekyali kirungi era natwala akaseera kanene kuddamu okukola ekintu ekyo ndowooza kyakasinabiddamu ekintu kyampisa bubi ekyo naye omwana oyo omwana oyo yankola bubi eyo yali etya sijjukira naye nzijukiremu gye bansaaba amalusu bibaamu ebyo olowooza baki nze kyenzijukira kyamannyo amannyo gaba galina obaamu nga geekuba mugeekonakokko tandikwa bannawo katuli basita mukuyimba batogerako muyimba Kati Julio, is it okay? Like if I'm going to Katugami, we are dating, can't I just come through and nothing happens? Yeah, it can Honesty. happen. Yeah, it can happen.
And you don't disturb me and you're like, it's okay, come, let me, I just came to see you. Let me tell you, if we don't have a mutual agreement between me and you, nothing happens. No, sometimes the attitude and everything. I don't know, Nizo Saga Katikako in your money. Out of experience. It can happen. Never do ever have it happen. I never have a month to cast James. Yes, for the activity. Most people say when we come to see you, it has to end in making love. So, I want to see you, I miss you. It depends. It depends on the relationship. It depends on the relationship you guys have. Kati sisobola kuba nti nga mmanyi chali wange azze kundabako ne waba muwala ate ne mukubye kona ne mugamba omanyi kati nga we wazze ate bikole ki bikyuke it's your girlfriend. Well, this is a relationship. This is a girlfriend. This is a girlfriend. Kubanga what's all kubao? What's all kubao? Girlfriend wa private parts. Since Njagalanyo this is a relationship. Jamolina. This is a relationship. Jamolina. Jemulina nzolo wabanga just mukwano gwange niwujjawo n'okola omumodi n'ogira ndaba bulabi nani kati tugamba bwaba girlfriend wo waba girlfriend wo n'angamba nti tayagala sisobola mukwata naye era nga wabanga waliwo yali azze ewange nanga tayagala sisobola okubawa obujulizi tomutawa nange sikutawa. You're so displeased. I know, I'm shocked. Like they disturb you at night, in the morning, you know, food, you know, God, food, nakuga. Nange ngamba mukama hizo baina kyagamba ostegera goletawo mukama bana bayinza Yesu bagulira ati ngamba nedda kyona okay mwezo wena kyona that day ostegedde omuntu atikawo embera ati lwaki ogiririza ese nebisinga ebintu ebikake muvaamu ebintu ebitali birungi kati ostegera omuntu alina okuba mu right mindset naddala abakyala ate n'okubanga bataba mu mind ati bataba mu right mindset taba ready you get that aba okola nnyo otegedde omuteke mu mbeera alina okugira mu mbeera entuufu baba tagiriimu era n'ageza n'ayogerako naye munayiseesenga gamubuulire bannange nedda olaba era abawala bali dramatic agaana ku 9-10 n'akukoona nomugamba owayi otambuza obugere lwaki teweeba okitegeera nze era sisobola tonfuna ekiruma nga temwegayirira akinyulanyo nga mwegayire kati bwetubogamba itsoke newebaka dda waliwo ebintu olaba kibinya okufosinga ekintu ekikono gwekyo njagala weŋŋaana onegayirire onegayirire mpaka ku makya ate lwakibamwegayirira gwe wanegayiridde Doesn't work. It doesn't work for me. Julia, we are dating. It doesn't work for me. It has to work unless we're in a level play. No. I need to come through. You're my boyfriend. Watching my network go with Simoti. By the way, I'm calm. Tomalagadia. Chiching it to Sanga then. Tewali. Why don't you want us to just? I don't know Janga City. It's okay. It's okay. That's a big point. That's a big point. Just all like Malaga. Okay. Not. I don't say it's in a road way, but I want to ovunanyizibwa. Awulira ng'olina ovunanyizibwa omukubira esimu n'omwango omanye ekiri oba obi
nzijaawo okitegeera kati nze wemmanya nti oli nga nkugamba oyinza okujja embwa ne zikuluma kati ate zire mu kusasulira biru z'embwa amasanyalaze gajja kukuba kugenda. But to be specific, whatever, if you're not yet married, you don't need to visit somebody without consent. It is not right. Yes, no in relationship. Okay, maybe because it was open better. Right? That is the way. But you're just dating. Teaching you more. That is automatic. You know, you're free to do it. By the time you give someone a ring, you're sure, you're certain. This is the one. Yes. So basically, Njagalanyo kutegera, so if you're still dating the boyfriend and girlfriend, it's like we are in an open relationship. What on never kuteka better. So what are you doing? No, you like if I come through Nesanga unusual, can you explain it? Olaba omuntu yenna alwanirira ekintu kye ne olwana otya nga si kikyo ogenda kulwana okuva ku makya mpaka olwekubiri. That's a point, yes. Naye omuntu waba wuwo ng'omanyi nti ono muntu wange ne wakola kasasiro ki ajja kumala kuddire ng'amaze okukola kasasiro. Sikuba nti oli awo naye omuntu omutuufu kubanga waliwo omuntu asobola okuba nga mutuufu nga ddala wuwo naye nga womanyi nti ekivubuka ng'agamba nti sinaba kubeera very ready for this person kasoke nti wemu time naye wenaba ndi ready omukyala ngenda muleeta ewaka ntandika okubeera naye. So betubeera mu relationship tekibeera kitegeeza nti nooli nti nkulinako obuyinza. Nze kyendowooza oba olina obuyinza naye olina obuyinza bukoma to setting those boundaries n'ogamba this and this tojja nga tonkubidde essimu nange sobola kujjawo nga sikubidde essimu oba sobola kugamba sobola kusulako program because we are only dating, we're not married, we're not cohabiting or anything. Like that privacy is also needed. Ate omuntu bwakutegeera omanyawo nti naye obanene abalina olugezigezi otegedde kati osanga exinga bali muli mu kuyomba